Walukaga Mathias, Mayor wa Kyenga Town Council on National Unity Platform, ekulembera President Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngera saawa eno tuli eno Jinja mu campaign ezatandise eggulo, leero tuli Buyende ne Kamuli ate tweyongereyo. So kaddala ekindeese wano neebaza Katonda olw'ekirabo kye yantusizaako ekkula okubeera nga nze nawangudde card eya National Unity Platform egenda okukiikira abantu ba Busiro East Constituency mu Parliament mu lukiiko olukulu ssetteeserezo. Neebaza akakiiko k'okulonda for the good work they have done diligently and transparently. Neebaza ground abalonzi okuteekamu obwesige ne pate yange tutwaliza awamu nenfuna kaadi eno. Kama mulungi nnyo ekitiibwa n'ettendo bimujjire. Mbakakasa nti nno kale ekigere ekimu kiri mu Parliament. Waba ofuna kaadi ya National Unity Platform kiriza obagaana ebitundu 50 buli kikumi oba obirina. Tegeeza onoonyayo percentage eki 1% oze 51 olayire. Ekirala kye mbagamba basaba ne banyabo nti baganda bange be mbadde nvuganya nabo ku kaadi eno bonna basajja bayivu bagezi era nga balina ebisaanyizo. Naye Mukama yasazeewo mulwokaaba lulimu abantu abangi Katonda alondamu. Naye nja basaba, as I've predominantly been airing out, that if I lose the card, I'll stand behind the flag bearer. So I also appeal to those who lost the card to also stand behind me, the flag bearer, for the betterment of our National Unity Platform. Baleme kujja independent, tuwerenge ekibiina tukitwala mu maaso, kubanga twayingira mu vettings ne tugenda ku ground. Fena ntukkiriza nti anabatawangudde kaadi ajja kuyimira emabega w'oyo. Neebaza kanso Wagaba omu gwe twadde tuvuganya eyavuddeyo edda nanjozaayoza era nankakaza nti agenda kubeera mabega wange. Bannange kye mbasaba kimu olutalo lwe tugenzeemu nti nno munneegatteko, ebirowoozo byammwe mbyetaaga. Buli muntu adda alina ebirowoozo ebitwala Busiro East mu maaso, wabula mujje tugatte amaanyi tusobole okuwangula. Ndi tested nfuze ekisanja kimu Kyenga Town Council, ate ne wano mbakakasa abantu mwenna nti muteeketeeka abaana bammwe abajja okudda mu kifo kino ekyoba MP. Banze mbalazeeko nti siremera mu kifo. Bwe naaba mbalemeddeko nga bogandi gundi atususseeko sajja ono ng'atulemeddeko lwajaga atufiirako, nja kuba mbasaba kisanja kyakubiri kyokka. Era bwe kiggwako sisobola kuddamu basaba kirala, ndeke n'abalala bongerezaawo. So saba ne bannange mujje tugatte amaanyi ago. Ebimu ku binnyambye okuwangula kaadi eno mufunze loyalty, discipline, kuabariza party. I've never violated them. I've never been invited in a disciplinary committee to defend myself. So okuva 2017 nga President Kyagulanyi ajja kuba MP, I was with him. So what I can say is that I've been consistent. I've been the same from 2017 okutuuka olwaleero, and I've managed to attend the 90-80% of the press conferences. Ebintu bingi nnyo byenkoze. I've never campaigned for any member of Parliament or any leader who belongs to NRM. I've been campaigning for only those who are on the other side of the opposition, including the Road Mayor Elias Lukwago and others. Our member of Parliament baji bekwede campaign mu Uganda, mu Buganda ne outside Buganda, bonna ne bayitamu. So ndoza buno bwe budde nange mbeere nga ate ngenda nga tteeka ettofaali lyange. Ndi musiime wa Ssaabasajja Kabaka, tosobola kumpisaamu maaso ate nga ndi musajja muyiiya. Wabadde envuvuma ezigamba nti abamu kaadi teyagisaanidde. Tosobola kudda omuntu omuyiiya, omuntu omusiime wa Ssaabasajja, omuntu alina ebisaanyizo emyaka 18 agiweza Munnayuganda.